Omanyi twagenda tuferebwa abantu be Masaka bano muno bagenda ne batimbira emmotoka zaabwe obutaala mwe boogerera ennyo ne tulowooza nti be basinga okuba n'ebbidi. Jinja eno ye yeetaaga okweyawula ku Uganda. Beeyawula leero enkya ne bafuna oluyimba lw'eggwanga. Beeyawula lumu ne balonderawo omukulembeze w'eggwanga kuba Masaka yafunako ku mukisa ogwo. Ne tukipikaapikamu awo Lwasa gwe tulonze okubeera pulezidenti ate batandikirawo okulwanira obuyinza. Tetusobola kuwa Lwasa nga pulezidenti waffe bikoze bitya. N'abaana b'ejjinja singa Katonda atuyamba buyambe bridge n'egwamu bweti. Abo abaana basobola okwefuga. Kuba guno si mulundi gwakubiri nga bali ku nsonga za Arsenal ng'ekubye maani. Polisi yabakwata ne basulayo yalina weekend namba. Nene wano yakusatu emu bagendeddeyo ku street. Kale ate kirabika ekizibu kye tulina nti adumira polisi y'ejjinja wa maaniyo. Kaakati awulira buulizi nti tubalengeddeko kuba basanze ku kigenda Iganga eri mu kyalo si wakati mu ttawuni ne babakwata. Naye nga bannaye okisanga mu Kampala wano. Naye nga byebyo nno bye tulimu mbaniza amacyago olunaku olwali. Buganda kumbucha ky'ekyokunywa kyenkubiriza okubeera nga ate ekyefunira agenda mu maduuka babeere nga ate bakikuwa. Ke kaakacupa munnanga akawunde bwe kati